Hey, nze Dr. Tamale mbanze ne mu audio endala ebyokwogera bibeera bingi audio nazisala saagala zisooke eddakiika 15 dakiika 10. Waliwo ekibuuzo kimu ekyambuuziddwa Dr. Pomegranate juice mulungi ku blood pressure yange oba mubi ku blood pressure? Nenjagala ensonga zino saagala nnyo bintu byakuwa muntu ansa mu nkukutu, mba njagala njiwe nammwe mugiwulire. Pomegranate juice yeki? Ekibala sikimanyi mu Luganda naye nga mu Uganda gyekiri. Pomegranate nabasomesa ne mbagamba eyo blood pressure ekula na myaka gy'oyina. Ne mbagamba abantu 75 tebamanyi nti era bagiyina. Ne mbagamba percentage eya wansi 25 ku 3 bebo abamanyi bayina endwadde ya high blood pressure. Era omuntu ayina high blood pressures hormones ze zikyukira ddala hormones. Nembanyonera high blood pressure ekosa nnyo ebintu bingi nnyo ne organs ez'omunda ng'omutima, amawuggwe, omugongo, era ekosa ne hormones kuba oba okula. Eyo gye bayita high blood pressure. Ekibuuzo ekyambuuziddwa, pomegranate juice mulungi ku blood pressure oba mubi? Kyengenda obbannyonnyola. Kigambibwa pomegranate fruit eyamba mu reducing levels of blood pressures through gye bayita angiotensin converting enzyme gye bayita ACE. Era eyo ACE eyamba important role, eyamba omulimu gw'amaanyi nnyo mu controllinga blood pressure mu mubiri gw'omuntu, controllinga blood vessels, eyambira ddala controllinga size za blood vessels mu mubiri. Eyo pomegranate eyo gye bayita ACE. Era ne compound esangibwa mu pomegranate gye bayita pimosarjan. Era kigambibwa eyamba nnyo era erina benefits z'amaanyi nnyo ku mutima ne ku blood vessels. Era ekyo nga kiyambira ddala indirectly okuyamba mu kulowalinga blood pressure yo. Era nga ku pomegranate juice era waliwo n'ebibuuzo. Ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzibwa abakugu, abasawo, bakafulu oba kino. Era waliwo ne conflicts z'amaanyi nnyo ezigambibwa nti era oba pomegranate juice akola oba takola. Era waaba akola kyenkana ki ng'omuntu amunywedde. Naye ng'ekituufu pomegranate juice waabanga akola kaseera katini. Mpuliriza bulungi. Era kino nakisanga ne jjajja wange yali atera okunywa pomegranate juice. Pomegranate juice yali atera okumunywa era yamuyambira ddala a little bit for first few weeks. Era we waayitawo emyezi, wiiki ne zikwata emyezi, BP ye ki blood pressure ne yeeyongera waggulu. Era nze nakitwala bwe nti era ne mu kunoonyereza kwange, okunoonyereza kwempitamu nange ne bannange abakugu ba nutritionist. Era nze main reason ngamba like abantu abasinga tetwagala kunywa calories zaffe, ate twagala nnyo okunywa calories enkole. Tugambe olaba
tugambe bwe tuti pomegranate juice eri full of sugars enkamule era ne webeera ng'eva mu pomegranate oba mu mucungwa oba mu apple eri full of all sugars byonna biri sugary era abantu abasinga kye batamanyi juice gwe banywa okuva mu pomegranate juice mu orange juice banana juice ate naye ayongera sukaali mu mubiri wayongera sukaali mu mubiri ne BP gye bayita blood pressure nayo n'erinnya era nga y'ensonga eno nze ngamba tewaliitaze kunywa juice tewaliitaze kunywa juice nze nganze kino nkiddamu tewaliitaze kunywa juice kuba igiraasi emu eya pomegranate ezitowa calories 150 era ekyo kiba kigeregeranyizibwa nga mu month oba mu mwezi nga extra oba bonus omuntu aba anywedde calories za pomegranate juice zokka nkwata bulungi wano obuliriza bulungi aba anywedde pomegranate juice ezitowa 1,450 calories omwezi era ekyo kiviirako n'omugejjo ate ekyo kiviirako n'omugejjo era ng'abantu bano b'osanga ku myaka 5-6 era mu butuufu babeera bo baagala koggamu size naye ate we babeera nga banywa juice oyo calories ezo zembanyoddeko 1,450 omwezi mu butuufu ate ziba zibageza bugeza kye batamanyi. Pomegranate zirina benefits zaayo nyingi naye ngenda kunnyonnyolako ezimu olwakadde. Step emu lya pomegranate togikola juice togikola ki girye n'obusigo bwayo. Pomegranate ngambye girye n'obusigo bwayo. Obusigo bukaawa naye girye n'obusigo bwayo olw'ensonga benefits zenkuwadde oba zengenda okunnyonnyola era nga seeds zaayo zirina health importances oba omugaso ogw'amaanyi nnyo ate gwe tumisinga out kuba tuba tugikoze juice. Omuntu omu asobola okugamba like kaawa ate kiri expensive ate kukola ki ate jika like kwata busigo bukamula manyanga bulyako negundi omuntu aba alaba bijja mukaluubiza naye ate nga kyemuwa lyeddagala kyemuwa kyekituufu era nga kiba kisingako omuntu n'agula eri packaged nga terina na busigo eri seed free nga terina busigo omuntu atandikirawo kunywa era ekyo omuntu gyomba simu advisinga kuba naye ebeeramu nayo chemical ebeera tebeera 100% natural ng'omuntu ono akutte pomegranate fruit erimu n'obusigo n'agirya aba afuna health benefits z'amaanyi nnyo. N'ekirala method omuntu gye nsobola omuwa kumira makenda ga pomegranate extract mu pharmacies ezimu bayinza okuba bagayina amakerenda ago pomegranate extract omuntu atawanyizibwa pressure walaba nga tekigenda ng'ekya pomegranate kuba ebintu ebisinga ebiri nakyo bitwalawo akadde byetaga consistent era ng'omuntu asobola okumira at least dose ya 200 mg daily mg eyo dose y'amakerenda era eri combined ne ingredients endala era nga kigambibwa ba scientific bagamba era eno ekuyambira ddala era eyambira ddala ne banna science nakyo bakyogera ekuyambira ddala amakerenda ago okukakkanya level yo eya high blood pressure into normal form. Kolanga wenkugambye kwata pomegranate fruit eyo girye n'obusigo bwayo togikola juice girye n'obusigo bwayo
Obusigo buyina health benefits nazo eziyambira ddala mu kulowalinga blood pressure. W'omunywa juice akontaininga sugar, ne wano nawo w'omunywa w'ogirya n'obusigo bwayo econtaininga sugar, naye sugar abeera diluted ky'obadde tomanyi. Nze Dr. Tamale katwejjukanye naako. Bino ebintu babyogera dda, abamanyi babyogera dda, abamanyi okunsinga, naye ebintu bino tuba tubiddamu kukkaatiriza ne mu kunoonyereza kwe tuba tukoze, kwe tuba tuzze nako, tuba tukkaatiriza okukusomesa. Nze ne ttiimu yange nnene gye nkola nayo okunoonyereza okulaba nga tukuwa ekintu ekyo kyennyini kye batagamba, ky'otawulira, ky'olwawo wulira, oba nga baakyogera naye nga baakikoonako kati naye tebaakigusa nsonga. Nze ne ttiimu yange tuliwo okuggusa nsonga. Ttiimu yange tukola okunoonyereza, neeyambibwako abaana okuva mu nsi ez'enjawulo, ne tukola okunoonyereza eza Balkan region, eza Europe. Tukola okunoonyereza kwaffe ku mmere gy'oyinza okwetaaga atawanyiza endwadde mu ngeri eri nakyo n'eri artificial. Nze Dr. Tamale ow'emmere. Vidiyo zikyajja nnyingi, atannanyiga kadde oluddewo ye gwafiirwa. Kyensobola okugamba bino ebintu ne bwe kiba tekikutuukangako, oteekeddwa okuba ng'oyinako basic information yaabyo. Eno information tegasa nze, etugasa ffenna. Agiwulidde n'agisomesa omulala naye n'agimanya. Kyekyo y'enjawulo eri ku channel eno: kwejjukanya, kusomesa, kuyiga na kutambuza kigambo kye mba njogedde. Nze Dr. Tamale, omukugu mu mmere. Akuume atakuumira mpeera. Mbasiibudde.